Supreme Mufti Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa mu kaweefube gwaliko okulambula abasiraamu mu ggwanga lyonna olwaleero asibye mu disitulikiti y'e Rakai. Ono era atuuseeko ewa Kamuswaga mu Kkooki bw'atyo n'asaba abasiraamu bonna okwenywereza ku Mukama olwo lwe banaasobola okwenyumiriza mu bulamu buno obw'ensi. Abantu bo tuzze tubalabe ate tumanye n'ebibaluma ffenna nga tutambulira wamu ate n'okuyungagana okubeera obumu mu nsonga eyo. Butya bwe tuyinza okuzimba obuyisiraamu oba omulembe guno obutuukagana n'omulembe gwetutambulirako olwaleero. Butya bwe tuyinza okuwa amagezi okukulaakulanya, okuzimba, okusitula ensi yaffe okubeera nga etambula bulungi nga bannaddiini, kubanga bannaddiini bakola omulimu munene nnyo. Bannaddiini bakola omulimu munene nnyo okutereeza abantu, okulungamya abantu, okusomesa abantu, okugunjula abantu. Bannabyabufuzi ne basanga abantu bawedde abagunjuddwa bulungi, abatalina buzito kubanga balungamiziddwa. Wano Kamuswaga Apollo Sansa Kabumbuli owookubiri wategeereza nti okujja kwa Supreme Mufti eba entandikwa ey'okugatta obusiraamu mu Kkooki. Y'okugatta bannaddiini bonna, abasiraamu bonna n'abantu bonna aba Katonda, kubanga ffenna tuliwo oba Allah. Kugatta bantu si kwawula mu bantu, naye abantu bonna tubakolerere kubanga ayogedde okuliisa emmere y'okusoma. Supreme Mufti yeeyongeddeyo ku ssomero ly'abasawo erya Rakai Community School of Nursing n'asiima nnyo emirimu egikolebwa essomero lino egy'okubangula abasawo mu ggwanga. Omusomesa yasomesa ow'eddwaliro omusawo, yasomesa sheikh, yasomesa profesa, yasomesa president, naffe abakulembeze ab'ennono. Yakulira ettendekero lino Frederick Muzito Bunnya ategeezezza Supreme Mufti nti nga bba essomero Mukama Katonda gwe bakulembeza mu buli kye bakola awatali kusosola mu nzikiriza. Sebo essomero lino liri ku kasozi kano Kaseesankole. Mpoze nabo sebo balinawo abayizi wano oba bali babaddeko n'abayizi wano. Tubadde tutendeka abayizi ab'amadiini gonna era tubawa omukisa lwa Friday okugenda okusinza, ate beeteekateeka bulungi mu kiseera ky'ekisiibo ne baweesa ka Allah ekitiibwa era gy'emikisa gino egiri mu kifo kino. Supreme Mufti Sirimani Kasule Ndirangwa ali mu kaweefube wa kutalaga ggwanga lyonna ng'agenda abuulira enjiri ey'emirembe mu basiraamu ko n'okuba obumu.